kumandika kwanza yanonyanga abaana nemba kumaninga batema abantu ne kati yego mulimo batsomera musomezi ne bagamba otuka ku TV wali namukirizo mulimo ogwo mukiseti mwaba gukola ku kamera nti byo omuntu gena mu milioni 2 mweso nenkoko 10 tama tutusekatwe na IGB wali ne tukiza byonna baba kukiza ya bulungi nnyo batuzabweru batugulira soda na keki tunavyo twaze sangumani gera kwachi tebwa tugende wakalo ne sente ze tetsoka kubanja tubanja government yennyini eno government tujibanja sente za Afrika tusubiza okola omulimo ne tusubiza tusasula nte batu wa sente za fezo watusubiza milioni meka 2 mwezo mu 5 nenkoko 10 ne bagamba wamukufe tumaze go mulimo baja yingira kwa flying squad amba ingirechi polisi zaidi sono ngolusa nkubira nangamba SG njogende naye neyangamba tonna mukubira SG nankubira nangamba Edith yagambye onkubire neto nankubira kati musajja gwe Edith nangamba kati jukube kati ngakuendi kwate simu endalo kube and you know it was because babade ba mukwano eranga kubyawayiswa SG byonna Edith yamugamba alwana nnyo kubimala nandutu naye bami dawa abonye yeka ate nga bagamba bati bangi nnyo fakiti ndi munyivu anandutu okay amabati yagatwala naye list yaba abantu bonna batwala ababati lwaki balonze nandutu yeka bami ne speaker bwe twogerako yagabba mu mwezi ogw'ekumi mu mwaka ogwa 2021 omubaka yali akiikirira ebitundu bya Kawempe North mu parliament y'eggwanga erya Uganda era omugenzi mu kaseera kano Muhammad Ssegirinya bw'atyo yawalirizibwa okusitula ekigere kye ekyali kivunze era bw'atyo n'akiraga omulamuzi eyali mu mitambo gy'omusango gwe mu kooti enkulu ey'e Masaka amanyikiddwako nga Tweyanze Lawrence era nga omugenzi kino yakikola ng'agezaako okumatiza omulamuzi wa kooti bw'atyo amuwe akakalu ka kooti afulume akaduukulu k'ekkomera wabula mu kwanukula omulamuzi yasobola okubeera nga ategeeza nga bwe yakakasiddwa era nga bwe bamumatizza nti ekkomera ery'ekigo lirina eddwaliro erisobola okubeera nga lijjanjaba Muhammad Ssegirinya era ebyasobola okubeera nga biddirira embeera y'obulamu bwa Muhammad Ssegirinya yayongera okubeera nga etabuka era nga kino kyawalirizibwa omukyala azaala omugenzi Muhammad Ssegirinya okuddukirako ewa speaker wa parliament w'eggwanga erya Uganda Nalongo Anita Amongo amuyambe yegayirire abakulu mu gavumenti bawe mutabani we akakalu ka kooti asobole okubeera nga afuluma ebweru afune obujjanjabi obw'ekikugu gye byaggwera nga bagezaako kubeera nga ate bagulirira maama wa Muhammad Ssegirinya era nga gye byaggwera nga mukazi wattu tafunye bwenkanya era embeera y'obulamu yeyongera okubeera nga etabuka era nga wano state yawa Muhammad Ssegirinya akakalu ka kooti wabula gye byaggwera nga oboolyawo obulamu bwali bumaze okubeera nga busereba era zaali nnaku za mwezi 9 mwezi gwali ga January mu mwaka 2025 eddwaliro ery'erubaga lyasobola okubeera nga litegeeza nti Muhammad Ssegirinya wamma noggwe yamaze dda okubeera nga afuuka omugenzi era nga kino omusango gwe yali agenda maaso n'okubeera nga awera ennemba nagwo Muhammad Ssegirinya wamu ne munne Ssewanyana baateekebwako omusango gw'okubeera nga bapangisa abayaaye ne bagenda mu bitundu eby'e Masaka ne batemaatema abantu abaali bawangaalira mu bitundu byeyo wabula tewayiseewo kabanga kagere waliwo omulenzi avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti waliwo abanene mu gavumenti ababatuukirira ne babasuubiza obukadde bw'ensimbi obuwerako ddala 300 era nga buli muntu yali wakubeera nga afuna obukadde bwa kuno 25 bagende batemeeteme abantu b'e Masaka n'ekigendererwa ekyokubeera nga basiba emisango gino ku kibiina ekya NUP ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kale no gye byaggweredde nga omuvubuka ono asobodde okubeera nga ayita banne we bakola omulimu guno bamuyambe bamwegatteko babanje ensimbi zaabwe ze bagenda mu maaso n'okubeera nga bakolera emboozi mpanvu nnyo naye ogenda kubeera nga ogitegeera omuvubuka yasobodde okubeera nga avaayo ate n'ayasa ekyama mukwano gwange kye tugenda okubeera nga ate tutunuulira mu ngeri y'emu abakungubazi ab'enjawulo bo basobodde dda okubeera nga batuuka mu disitulikiti ey'Eruuka ewagenda okubeera nga wagalamizibwa
omulambo gw'omugenzi mu kaseera kano amanyikiddwako nga Edith Mufumbiro Katende eyavudde mu bulamu bw'ensi ku sabbiiti y'olwokusatu ku lwokusatu lwa sabbiiti eno. Byonna tugenda kubeera nga tubiyitamu mukwano gwange, so nga ate mu ngeri y'emu yeegwanyiza ekifo ky'obwa sipiika amanyikiddwako nga Dr. Asiimwe Florence. Ono nno avuddeyo n'alaga obutali bumativu ku byonna ebyasaliddwawo nga basalira eyaliko minisita ow'ensonga z'Ekalamoja amanyikiddwako nga Agnes Nandutu eyakaligiddwa emyaka 4 mu kkomera ku nsonga z'okubeera nga avunaanibwa nti ono yabuzaawo amabaati agawerako ddala 2,000 agaali ag'okubeera nga gayambako abawejjere ab'Ekalamoja. Byonna atubirina mukwano gwange. Kale nno gwe wenna nga olina ekirooto eky'okubeera nga ozimba, waliwo etteeka eppya era lye twakutegeezaako nga bagamba nti singa oyingira ennyumba yo gwe kennyini gye weezimbidde nga tosose kumala kubeera nga ofuna lukusa, olina ekibonerezo ekigenda okubeera nga kikukwata. Wabula bino we bijjidde nga gavumenti eyina ennongoosereza oba eyina etteeka eppya ate lyereeta, gwe eyagula poloti eno simanyanga 25/25 tebabikkiriza, baagala 5/5. Mbozi mpanvu nnyo ogenda kubeera nga ozeetegereza. So nga ate kkooti wano munda mu ggwanga erya Uganda yataddewo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokuna nti wegenda okubeera nga etandika officially mu kye bayise mobile court, kooti etuulira ddala ku kyalo mu kubeera nga baagala bafune obwenkanya kwono omutemu eyakkira era bw'atyo n'alumya abaana 4 wali eri mu bitundu by'Eggaba. Tugenda kutambulira awo, munzikirize nkolemu katono nnyo bwe nti then ate nzire. Zibeera aso gikuolwaleero ziika mukyala we nga talina musango osomuwako bbeeru lwagaye mu kooti n'omufuna wabbiri bwe zibeera aso gikuolwaleero ekyalo bagikugjaku kyabadde kyakuvunaanyizibwa kyabadde kyakuntuulamu kyabadde kyakutegeera n'amagezi agamujoka kye gagamba nti wayiswa Alex Mufumbiro muwe bbeeru agenda asinge mukyala we. Omuyagala ya wiiki emu wiiki 2 kali wiiki 2 osobola okugwako kuba bajja kulipotinga mu kooti omugambe kati ssebo toddayo tumaze okunoonyereza katuwoza oba buli munnayuganda ekiwandikoze naye tugenda okusiika omukyalo ono ate nga bambadde okumpi tukimanyi bulungi nti wayisa obutabeerawo kyongedde ku sipiidi y'obulwadde n'atugendako nga teyandigeeza n'olwesiika. Alright, nkwanirizaako gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga okyekuumidde ku mukutu guno, oli ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo era nga eno ye DPTV Uganda. Atugenda kubeera nga tutambula mu mboozi ez'enjawulo nga bw'osobodde okubeera nga oziwulira, wabula gwe wenna atwegaseko olunaku olwaleero kankusabe ogende maaso n'okubeera nga osubscribinga. Gwe tuze tambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like. Kale nno gwe alina kyoteesa oba kyewabula atwesange wansi mu comment section. Morgan Keys 256 official, CEO Kalidalu content creator, the Royals finest, Mr. Perfect. Nzaaliwo n'olunaku olwaleero okubeera nga ate nkuyisaako mu nsonga zino nga bwe zizze mukwano gwange. Njagala tutandikireko ate mu bitundu ebyeruuka ewali ewagenda okubeera nga wagalamizibwa omubiri gw'omugenzi amanyikiddwako nga Edith Mufumbiro. Yembeera nga bweri nate mu disitulikiti ey'e Luuka. Naye nga wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo
yavuddeyo naye aliko obubaka bwe yagenze maaso n'okubeera nga ateekayo wakati mu kubeera nga bajjukira obulamu abw'omugenzi Edith Katende mu ffumbiro eyavudde mu bulamu bw'ensi ku sabbiiti ya wiiki eno yennyini gye tugenda okubeera nga tukomekereza. Mu bubaka His Excellency bwe yataddewo yagambye nti olunaku olumu Edith yali ava mu ddwaliro okujjanjabwa n'ayitako ku woofiisi ye esangibwa wali eri e Makerere Kavule n'amugamba President kansabe twekubyeyo akafaananyi kamu kale nno onookakozesa mu kubeera nga bw'onooba ompositinganga ku birthday onoobeera nga okozesa akafaananyi kano era ke kafaananyi ako koolengera mu busimbalaala akogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya akalimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'omugenzi mu kaseera kano era President n'agamba nti mu kifo ky'okubeera nga apositinga ekifaananyi ekyo ku birthday wabula ate akipositinze mu mbeera ey'ennaku nate nga basiibula Edith Katende era n'agamba nti awummule mirembe Edith Katende wabula awo wennyini nga nkuggyeko awo njagala ate era nsooke nkulage embeera bweri eri mu district eyeruuka then ate nkomewo tweyongereyo. Eno ye nnyumba ey'oluberera mwannyinaffe mulamu waffe muwala waffe Edith wagenda okugalamizibwa. Kino kye kijja ky'abajjajjaabe. Mujjukire nti Edith agenda kuziikibwa eno gye yafumbirwa, agenda kuziikibwa ewaaba Waiswa mu ffumbiro. So y'ensonga lwaki olabye ekijja kye kiri paati eri sayidi eri ate n'ebijja eby'abakulu biri sayidi eno. Eyo nno yenkola ne bwaba gwe ng'oli muganda omukyala gwe wawasa tebamuziika ku kijja kyekimu n'ekyasezaala bwe bamuziikako ebbali naye eyo yenteekateeka nga bweri. Abantu bangi baasuzeewo ate nga n'abalala bangi abakyajja. Tugenda kuba tubatuusaako buli kintu kyonna nga bwe kigenda okubeera nga kitambula mu maaso okulaba nti tuwerekera muganda waffe Edith mu kitiibwa. Twongera okusaasira muganda waffe Alex Waiswa mu ffumbiro. Twongera okusaasira muganda waffe Alex Waiswa mu ffumbiro nti tasobodde kubeerawo ku mbaga esembayo eya muganda ya munywanyi we oba eya mukyala we nga bwe mwabitegedde olunaku olw'eggulo. Kooti omulamuzi Damali yagaanye omuwa beyiro wadde ne bwe yalibadde tamuwadde beyiro yakujja kale tekiri mu mateeka nti beyiro olina okuwa omuntu beyiro okujja okuziika naye ate olunaku lw'eggulo lwe yabadde alina okuweebwa beyiro eri mu mateeka etali ya byakuziika naye era nayo teyagimuwadde. So tuvumirira ekintu ekyo. I have seen the Secretary General tirelessly. Omanyi bw'obeera ku TV olowooza oba omusajja babugatta obuntu n'abeera eno n'eno naye omusajja takoowa ate omusajja ebintu abikola saabikola nti Secretary General abikola n'omukwano gw'amaanyi nnyo eri abantu bakulembera. Louis, thank you. Zaidi Thono ng'oluusa nkubira n'agamba SG njogedde naye naye agambye tonnamukubira. SG n'ankubira n'agamba Edith yagambye onkubire naye tonnankubira. Kati musajja gwe Edith n'agamba kati gikube kati nga kwendi kwate essimu endala okube. And you know it was because babadde ba mukwano era nga kubya Waiswa SG byonna Edith yamugamba alwana nnyo okubimala. Ne ku Lwokutaano lwentwala Edith mu ddwaliro yalina okubeera ne SG teyamanya naye SG nankubira ku Lwomukaaga ku makya n'aŋŋamba banaye nkubira Edith takwata embwa Edith ali mu ddwaliro. Immediately najja mu ddwaliro. Weebale. Kale bw'obwo obubaka obwabadde bugenda eri Secretary General w'ekibiina ekya NUP David Lewis Lubongoya nate nga bamusiima olw'omulimu ogw'amaanyi
gwagenze maaso n'okubeera nga akolera omugenzi wabula eyo nzikiriza mukwano gwange ngende maaso n'okubeera nga ate ankujjayo then tugende mu nsonga endala. Omukyalo oyo gwe weetegereza ali ku screen yo amanyikiddwako nga Dr. Florence Asimwe era nga y'omu ku abo abavaayo ne balaga interest abagenda okuvuganya ku kifo ky'obwa speaker obwa parliament ey'eggwanga lino erya Uganda. Yavuddeyo nga yeemulugunya ku kooti engeri gye yagenze maaso n'okubeera nga esalawo nti omukyala amanyikiddwako nga Agnes Nandutu oba eyaliko minisita omubeezi ow'ensonga z'e Kasese okusibwa emyaka egyabadde giwerako ddala emyaka 4 nga tava eyo kugamba n'abalala abagezaako okwenyigira mu bulyake mbukibawe ekyokuyiga. Of course waliwo emboozi nyingi ezeetoolera ku mboozi eno nga bagamba nti oba oliawo bakoze kino kulaga nti nno omuntu obanga okoze omusango basobola okukuvunaana nti bw'osangibwa nga olidde enguzi basobola okuvunaana naye bagamba nti mu kaseera mpaawo kaaga onagenda kubeera nga ate asonyiyibwa. Baami abonye yekka ate nga bagamba bantu bangi nnyo fakiti ndi munyiivu Nandutu amabati yagatwala naye listi y'abo abantu bonna baatwala amabaati lwaki balonze Nandutu yekka baami ne sipiika gwe twogerako teyagabba n'agazza sibe yabawase sibe yaza mabaati naye teyagabba naye bamutwale mu amati bagamba ye basanga yasanga bakatadde mu nyumba ye ye teyategeera engeri gye gatambula yagasanga mu lujja naye kakati sipiika gwe twogerako yagala ekisanja ekyokubiri yagabba n'agazza evidence weeri naye babatwaleyo kati muzeeki tumusaba akangavule Nandutu aleme kufa yekka Nandutu aleme kufa yekka kubanga si yekka yabba mabaati ye gundi ate dokita kitutu ye aliuda kale yoyo dokita bwagenze maaso n'okubeera nga ate ategeeza. Then bwe mbanga nkugjeeko awo njagala nkutwaleko mu mboozi eno gye weetaaga okubeera nga owulira ate onnyonnyoke mukwano gwange. Emboozi eno nga bwe nagikutandikidde oyo ye mugenzi amanyikiddwako nga Muhammad Ssejjirinya oyo ne munne amanyikiddwako nga Alan Ssewanyana bakwatibwa omwaka ogwa 2021 nate nga twakamala okubeera nga tulonda ne bakwatibwa era emisango gye baggulwako gyali gyakubeera nti bapangisa abantu ne bagenda mu bitundu eby'e Masaka eyo ne batemaatema abantu okutuuka we babajja oboolyawo abamu bava ne mu bulamu bw'ensi. Kale nno bakwatibwa ne baggalibwa era emirundi mingi nnyo batambuzibwa kooti. Jjukira nti ne ku mulundi ogumu baali babawadde bail ate ne baddamu ne bakwata mu kaseera ako wabula omugenzi yasobola okubeera nga asaba bail emirundi mingi nga ammibwa bail era nga emisango gye bamugamba nti oboolyawo gyaliko gyali gya naggomola nnyo n'okutuusa essaawa gya leero ye omugenzi bakyagenda maaso n'okubeera nga babavunaana emisango gino wabula nga bw'omanyi time yo terimba waliwo ate amawulire amapya agasobodde okubeera nga ate gava saidi zeeyo lwansonga nti waliwo mwana mulenzi eyategeerekeseeko erinnya erya Asimwe ono okuvaayo n'alumiriza abamu ku banene mu gavumenti ng'agamba nti bano babapangisa ne batwala eyo ne batandika okubeera nga batemaatema abantu era nga omulenzi ono agamba nti twabakolera omulimu gw'ebijambiya mu disitulikiti ey'e Masaka wabula temwatusasula. Mwana mulenzi ategeerekeseeko erinnya lya Kamanda Kabaaya ayogedde ebyama ebitiisa. Asimwe Sulaiman amanyikiddwako nga Kamanda Kabaaya avuddeyo n'alumiriza nti ye n'ekibinja kye basobola okubeera nga bakozesebwa era nga bagamba nti abantu abaali ab'amaanyi mu gavumenti eya NRM bategekawo obutemu bw'ebijambiya mu disitulikiti ey'e Masaka mu mwaka ogwa 2021 era nga ekigendererwa kyabwe kyali kyakubeera nga bassa omusango ku kibiina ekya NUP wamu ne pulezidenti waakyo amanyikiddwako nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era bano basobola okubeera nga basuubizibwa ensimbi eziwerako ddala obukadde 300 era nga buli muntu yali wakubeera nga afuna obukadde bw'ensimbi obuwerako ddala 25
ssaako n'emirimu emirala mu gavumenti eno era bagenda okumaliriza omulimu guno mukwano gwange babawamu bicupa bya soda kugamba omulimu balinganga abagukolera ku bwereere. Sulaiman agamba nti asazeewo kubeera nga ayasa ekyama kino olwonno olw'embeera y'obulamu bw'ebyenfuna gyawangaliramu etali nnungi era ng'agamba nti asaba ne bwe baakola omulimu guno baveeyo bagende maaso n'okubeera nga bayimirira wamu naye bafune obwenkanya. Kale nno asabye bammemba be abalala nabo baveeyo boogere amazima okwongera okubeera nga balaga eggwanga ebikolwa bye baakola olwo nno ne bagenda maaso n'okubeera nga beenyigira mu byobufuzi ate ebirimu okuyiwa omusaayi. Katusooke tulabe embeera eno then ate okomewo gwe ombulire kiki Wasimwe Sulaiman amanya mpite Wasimwe Sulaiman tusooka okubanja tubanja gavumenti yennyini eno gavumenti tugibanja sente zaffe yatusuubiza okukola omulimu netusuubiza otusasula nate baatuwa sente zaffe ezo batusuubiza miliyoni meka 25 n'enkoko 100 ne bagamba abamu ku ffe tumaze omulimu bajja yingira flying squad abamu bayingira ki poliisi n'olwazi twamaliza bakolera omulimu kigomanyi gwe bagamba omulimu ne bagamba tukirize nti ebyo bijambi erwengo efe abakola ki efe ababikulira kati nganze naddala nze ayogera nze bampitanga Kabaya bagamba nze ali komanda ki w'abaana nze abakumandika kuba nze yanoonyanga abaana ne mbakumandinga batema abantu naye kati egwo omulimu basomera mu busomezi ne bagamba otuka ku TV wali namukiriza omulimu ogwo mukise nti mwaba agukola ku kamera nti buli omuntu genda mu miliyoni 20 n'enkoko 100 twama tutusekatwe na IGB wali ne tukiriza byonna baba okukiriza bulungi nnyo batuza bweru batugulira soda na keeki tunebwe twagesa ndumanigera kwaki tebwa tugende wakabe ne sente ze bavaayo batuza mukomerera sti kitundu ale kakana nga bamama baffe batunze obubuzi bukiwe bajje mu sente ate zeyimirira ffe tuveeyo bike andi bali abasajja benyini bebagamba tulumirize bike tumumanyi nenga bebe bike tutumumanya tumulaba nga namulaba bike tumulabe twamulaba juzira mukomera nga bamulese kasazo nze ndu wano ntya bike ntya ne bali abasajja kwa bona ba police bagabona abasirikale kale mpana zabo balina mpana zabo ngawa abasirikale baza amataka bazaki tubimanyi zembanja gavumenti nyaga sente zange ze bansubiza nkola omulimu wange ne ngukola kamera ne zindabe ensi yonna ndi musu abantu ne mutemu nyala kusasulwa mwebali mu police mwebali a police bona abaliwa batulabanga ekirongo batukukusanya nabagamba naye DPC nabo abaana babala kiki nabusirikale bakulutu batulane bakyebuuzaako ekintu oteka mu molo ke zatinted nga twalete tumanyina kumanyayo tukola tusemaka gagundi tukawo tugana omugwegezwa police aliko Kasinje yaliko ebiseera ebyo kaliye Kasinje nesijja munenya nti ina kyamanyi bye bamuleta bete zimpapula zaawo detufe nga abasiru batukozesa dda byabo twakizada batumanye nafuna sente zaffe Kasinje tukawalinga bamusomeramu empapula yene nga akiza omusajja kuba aliwo kaliye tena kyamanyi kyafe bano bagundi DPC Senono Shagi Sankala abo bebamanyi ngi balukamu ekintu kyabwe abo bebamanyi je bakirukamu ekintu kyabwe naye kati ngaffe abavubuka nga bakusubiza miliyoni 25 enkoko 100 ogenda yingira ne police oba ogenda flying squad empeero giva muno gamba kanzikirize ensi oba nswale nti natta ne kasita bagenda kuteeka ki mu system nosala okize ne waye ensi ne south ntya nisina osona kunywa amazzi ntya buli oyagala kutegeera what they call Museveniism summary bulimba tuaba wakukola amazima it's accidental bulimba then ekirala mubbi kunyaga and lastly obutemu kati n'obutemu tebukyakola. Kale yoyo omuvubuka Kabaya yavuddeyo n'agenda maaso n'alumiriza abamu ye ku gavumenti nti babakozesa bwe batyo ne batematema abantu ab'e Masaka naye oluvannyuma ne bakolera byoya byanswa lwansonga nti bakolerera bicupa bya soda naye nga bwe nakugambyeko nti n'ekiseera kino omusango gukyali mu kooti so bwentyo osobola okugenda gwe kikyolowooza ku mboozi eyo then ate n'okinteera wansi ate mu comment section
kale nno awo njagala tuveewo mukwano gwange ate tugende mu mboozi endala gye tulinawo olunaku olwaleero. Mu mboozi endala gye njagala okubeera nga nkutegeezaako nti gye buvuddeko eggwanga erya Uganda lyagwamu ekikangabwa oluvannyuma lw'omusajja eyategerekako erinnya erya Christopher Okero Onyumu. Ono nno bwe yalumba essomero ly'abaana abato eryali lisangibwa eggaba era bw'atyo n'atandika okufumitafumita abaana kwekkana nga abaana abato abali wakati w'emyaka 2 ne 3 bavudde mu bulamu bw'ensi era ng'abaana bano baali bana. Kale nno kooti yasobodde okubeera nga esalawo nti egenda kutandikawo kye bayita mobile court era nga kigenda kutandikira mu bitundu eby'eggaba era nga bataddewo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna mu mwaka 2025 era bagamba nti eno ye kooti egenda okubeera nga etandikiddwawo era nga ekooti eno egenda kubeera mu bitundu eby'eggaba mu division nate ey'Emakindye nga bawozesa Kalibutemu ono eyasobola okubeera nga akkira abaana bano abato abaali tebalina musango bw'atyo n'abajja mu bulamu bw'ensi era nga bagamba nti kino bagenda maaso n'okubeera nga bakikola mu kubeera nga bazuula amazima kono bwenkanya nti buli muntu yenna anaagenda maaso n'okubeera nga atuukawo ddala agenda kubeera nga amatidde ne binaava mu sayidi zeeyo nti obwenkanya buli muntu bagenda kubeera nga bamumulagako engeri gye bagenda okusala omusango guno buli muntu aveewo ng'ali mu mativu n'ekibonerezo ekinaaba kisaliddwawo. So era bagamba nti buli muntu yenna anaakiseesinga ekifo ekyo tekijja kubeera kyangu lwansonga tiwagenda kubeerawo security gulugulu nga security eri tight ku buli muntu yenna anaayingira mu kifo ekyo. So byebyo by'osobola okubeera nga otegeerako mu kaseera kano ate mukwano gwange. Then bwe mba nga nkuggyeko awo waliwo etteeka eppya erigenda mu maaso n'okubeera nga lireetebwa era nga lino etteeka eppya lyakubeera nga litagetingamu abantu abo bonna abazimba amayumba gaabwe wabula gwe n'ozimba ennyumba nga tosobola kufuna lukusa ate n'ogiyingira. Abakulu bagamba nti kino ogenda kubeera nga okisasulira lwansonga nti guno omusango gugenda kubeera nga gwa naggomola era n'emitwalo 6 oba okusibwayo emyaka sinsaka obukadde 5 mu emitwalo 6 oba okusibwayo emyaka 12. Kati ekibonerezo kino kyongezeddwa era nga kati ojja kusasulanga siringi obukadde 10 oba okusibwa emyaka 12 oba okukola ebibonerezo byombi. Ng'ekitongole kya National Building Review Board kye tukola kati oluvannyuma lw'etteeka lino okutandika okukola twabakana ne kaweefube okukola ebiragiro ebisisa mu nkola etteeka lino erya Building Control Amendment Act era tubasuubiza nti essaawa yonna ebiragiro bino tujja bimaliriza bisibweko omukono minisita waffe avunaanyizibwa ku sekita yaffe neya Works and Transport olwo bitandike nabyo okukola. So tusaba bannayuganda mukitegeere nti etteeka lino terizze kubalemesa kuzimba wabula lizze okulaba nti byetuzimba bituukana n'omutindo okutaasa obulamu bwa bannayuganda wamu n'ebintu byabwe. Mwebale nnyo okumpulira. Obukadde 5 mu emitwalo 6 bakyayisa bajja kutuuka bagambe buli nju yonna yonna eddemu erijestalinge gavumenti yayonoona ssente ku byokulonda ne zigiggwako ati eziyiga bubi nnyo. Bajja tutuuka okugamba okutemya kwa ssente, kutemya kwa ssente. Mirundi gy'otemya bagenda kusaako akantu wano akabala 75 6. Kale ye Pastor Gerard Mukuye naye ng'ate alina ebigambo boolyawo eby'amagezi byagenze maaso n'okubeera nga akugamba wabula ebyo nga bikyali bwe bityo. Waliwo etteeka eppya ndowooza liri mu process essaawa yonna ligenda kubeera nga nalyo litandika okubeera nga likola nti gavumenti kyeyagala mu kaseera kano eyagala buli muntu alina poloti nga eri wansi kugamba nga teweza fuuti 5 ku 5 eyo tebagibala era bagenda kubeera nga bakizuula nti gwe toyina kantu konna k'olina ku nsi era ndowooza mu details empanvu kansooke nkikuweeko bwe kimataka banaye kino ekyatuuse ku mataka ebintu byakaaye kati n'osaasira Kadaama abadde akola obusente bwe nga yagula 2 ku 2 10 ku 2
mukwano ogenda kukola otya kuba gavumenti yayisizza ekirango negamba kati ettaka libabala litandikira ku 5 ate nga nawe ku 5 naawe oli mu lusuubo saba yonna nawe 5 nawe bakwegaana kati woosaasirira kadaama banenga mubadde muguze obutaka bwa miliyoni emu kitundu olaba kye bayita okukola nga bufiirwa ate ogenda okunoonyereza abaana abaguze ery'ettaka lya 210 nga basinga kyeyo kisooka so simanyi muzimu guli ku kyeyo kisooka ekyeyo ekisooka kisala simanyi muzimu guli mu kyeyo kisooka kati oli bambi nga abadde akola kati mulina omuze ogugamba mbugule obwo obutakataka obutinitini nina mukwano gwange bayida bwe yaŋŋamba mbugule obwo obutakataka obutinitini obeera nabwo obwo ne bubanga bungi mukwano essaawa ya leero gavumenti egamba obutakataka obwo obutinitini tebabumanyi oli ow'ekyapa waddembe okujja n'agamba nti mwenna abaliko mwe 210 tabamanyi mwegendereze ate naawe asazeewo oggula ekinene follow up ettaka muli following up. I don't want you to fall victims naddala ettaka lyosanzeeko simanya basikoota oli naakuguza ettaka naye ng'olaba olwedde kuliko abakolerako oli asobola olikuguza n'akulimbalimba ogenda okumaliriza okusasula ogamba nti bannaye kankozesa ettaka lino nga bakugamba sooka otongeremu emyezi 6 bwe giggwako nti tongeremu kyembanyumiza reality nange kyantuukako nkyalirina ettaka kati lyenkyagoberera naye nga eka namba bwe tutyo bwe twagula twasanga balimenko ne bagamba nti mu myezi 6 ne giggwako nti ate emyezi 3 nti ate tuli mu myaka 2 bali be twasangako bo bagamba nti ettaka eryo babasenzaako for 6 years ng'ate twali ffe twakatandika kuba bagamba mubajja dituddiza after 6 years tuba tunadikozesa after 6 years lwe balina okuvaako kati oba bakatambuzaako mwaka gumu oba myaka 2 simanyi naye nga ekiri mu mataka kikambwe owa miliyoni 2 I think kati kiri better oba wakiri n'ogenda n'ogula ewala naye nga kyapa nze bannanga amataka g'endagaano saagala kuba obwo 10 ku 2 tebuba na kyapa era muba mu ndagaano erere gundi nkuguzizza ngerere kyeyamaani tebabutunze wowe nabanyumiza wano gaye yanguza ettaka ne wayitawo ebbanga n'addamu era n'aliguza omulala nabanyumiza obanziremu mu bongere so what he did yatuguza ettaka ku bakwano bange abamundeetako oba bamundagirira bakwano bange nga mbeesiga balimbye amataka kati so neŋŋamba ono bw'aba yaleese omuntu kitegeeza omuntu ali genoweni nga batuguza ettaka awo ekiwenda sinawala nnyo awo ekiwenda nga bamala okutuguza ettaka tubeera nalyo kumpi mwaka mulamba nga bankubira naye within that process ey'omwaka omulamba balinga bansumbuwa kuba lyali lyandagaano nga bansumbuwa mbwe ettaka lyange neegule nfune ekyapa naye essente nga ze bansaba okubongera nga mpitirivu okitegeera so ningezaako okubuuliriza ne ŋŋamba ssente z'ekyapa egy'ettaka 5 ku 100 ziba ssente mmeka ng'abantu baŋŋamba ssente endala naye nga n'oli gwe nagulako essente zaŋŋamba ndala nnyo nga maliriza ssente ntaddemu mpitirivu nga ngula ttaka ly'ekiwenda ate n'ekirala ng'endagano bwe nali njigula yali eŋŋamba nti ndiwaddembe okukozesa ettaka lyange bwe ndiba njagadde oba bwe ndiba nfunye ssente ndikola ki ndyegula naye kati essaawa zino egwe nali nguzeeko nga ntadde ku pressure aŋŋamba nina okwegula nfune ssente nfune ekyapa ne mugamba nesooka netogera naye mu bulungi ne mugamba sina ssente zikola ki zifuna kyapa ssaawa zino nannemerako so kati ndowooza bwe yalabanga siri kukolayo ekyayagala n'agenda n'afuna omuntu omulala gwaguza ettaka eryo mba ndyawo nga nkubira nga ŋŋamba ettaka liriko enkayana ettaka liri mu kooti naye speed nga ŋŋamba ayagala kunziriza ssente zange initial money ze nali namuwa naŋŋamba ayagala zinziriza ettaka liriko ebizibu ettaka togenda lisobola nantiisatiisa oba ogaanye tujja genda ku poliisi nze mbagambe njagenda kusasula nga bwe nsobodde naye nze mbadde ndeese idea nkuwe ssente z'omulundi gumu okiveemu biki ngenda okubakuba ku masimu nga baŋŋamba ettaka yaliguza omuntu omulala yadabolinga mane ze nali namuwa n'aliguza omuntu omulala
kati obutagala kukayana na muntu kuba abantu abasenga abatunda amataka naturally baba bayaye mu musaayi era mukama akuyamba buyambi oli nabanga ki ngali genuine kati okubuuzabuuzako ne bangamba abbi obutereega na musajja kkiriza akuwe ssente omuddiza ettakali nenzikiriza nanziriza ssente naye nyanyononera omwaka mulamba nga ndi ku ttaka lyange yamala okulaba nga maze oditeekako abalimisa kuba nali ntaddeko kasooli ne muwogo yagenda okulaba